bannayuganda bannaffe ebiseera tetuzeeyo mu biseera ebizibu eby'omuggalo. Gavumenti okuyita mu pulezidenti yatutegeeza nti eggwanga ate tuzingiddwako ekirwadde kino ekya COVID-19 era olw'enteekateeka eyogezaako okuziyiza obulwadde buno, gavumenti neesaba okusabira awamu mu masinzizo kugira kuyimirizibwa. N'olwekyo naffe ng'enzikiriza tukaanya n'enteekateeka eno kubanga abantu baffe tubaagaliza bulamu bulungi. N'olwekyo ng'ekkanisa tukubiriza abantu baffe, abasumba baffe okusaba n'okusinza bibeere mu maka, era nga tusaba muwonge amaka gammwe okubeera ebifo ebitukuvu eby'okusinzizamu mu biseera bino ebizibu, kubanga tumanyi nti Katonda wa kisa era ajja kutusaasira. Tukubiriza abataata, bamaama n'abantu ffenna eyo mu maka twetabe mu kusinza kuno, wabeerewo enteekateeka ennuŋŋamu eneeyamba abantu baffe okusigala nga basinza Katonda naye nga tuli mu maka.